Ati Kyagulanyi Ssentamu. Yes. President wa manyu omwakulu wadagamba legitimate ne lawful. Legitimate president w'eggwanga. Yabadde Mbale mwakabuusiza amasonjala nkogereko. Yabadde Mbale. Mbale ng'ali mu kkolera mu tteeka lya Public Order Management Act. Bajita Act yo bagitangirwanyisa Mbabazi aleme kuba nkuŋŋaana mu bisaawo. Kakati ffe gye twakoleddemu ng'abannuupu ne tugenda Mbale ne tusomesa abakulembeze baffe nga tuli mu kizimbe bulungi nnyo naye olw'okwagalwa abantu omusajja bwe yabadde avaayo ng'adde e Kampala enguudo ne zifa. Kakati ekyo kyalumye ab'NRM bano bamukulu Sekamatte ne bayita mu poliisi ya ate towulidde aladise omunde ng'ayogera poliisi si NRM aladise engeri gy'ayogeddemu abadde ayogera nga kaada w'NRM ofiisi yaabwe ngeri ng'eyenRM eteri ya ggwanga oba ntegeerekeka leka mubule bwakaada bwange gye bwava oli mu ofiisi y'Abannayuganda wuliriza ndi kaada namba 28 mukulu wange wasa namba 18 95 ekyankwanzi namala emyezi 3 kati oweereza Bannayuganda oba oweereza NRM kale mali oweereza Bannayuganda oba oweereza NRM kati kye baakoze okimanyi baagambye nti Kyagulanyi ali mu kulabula bantu era ebushenyi gye bagamba tetulinayo buwagizi baagaye totawaana ogendayo okusomesa nga tulina mu hoteri totawaana eggulu yadde agenda kusomesa abakulembeze b'eggulu aba National Platform bamugaye totawaana kola ki kusomesa omanyi lwaki nti obuwagizi olina bungi nnyo abantu bajja nnyo ku kkubo kakati oyo president kakati waliwo akasanda kye nalabye nga bagaana lwaki bano NRM ate baluma emifu obutage mu nkuŋŋaana zaabwe oba lwaki kibaluma ate ffe tubakayanirangako nti baze muzaffe kakati twabadde kasanda era nga balimu tugamba bonna lwaki timugenze zimula kakimugwanire zimula okugenda mu bitale bali bamanyi muno bafumbirwa NRM ebamanyi kuba bamuganyi bambyo bagaye kasasiro tonyumya tokola ki andi ataloza bibye byammawu kubanga ebyammawu okubanga bagenda ne mmawu mu NRM bali mu kutikiza n'olwaleero yalowoozeza mbu anaabako byayogera kati nze kansala singa nagenze nga kyamanolo sifa tebasobola kuwa mukisa kwogera ki nsonga Sekamatte sewoze mwanizikiriza nolwekyo tulinda kugenda mwezo nkiiko kubanga nibo tugenda tezina maki tezina makulu maliriza corruption Mr. Sam maliriza ne corruption gye bagambye bo NRM njikuba n'ekifaananyi bwe nti Sam Daphne si mutabani wo muwala omanya Daphne ng'ova ekikuna ng'omutuma mu paaka wano genda oleetera emigaati yes ja 15 ebiri gino ja kilo ng'omuwa omutwalo omwala omuwa omutwalo ng'omuwa transport agenda olinya ka boda ng'omwala nti naawe bonooba oleyo ka ice cream oli mwana wange muwala ojje ng'okola ki ng'onuunako kati ng'atuuka mu katale ng'agamba naye taata ono antumya emigaati emeka ebiri lwaki simutwalire ena ng'akwata emigaati ku mutwalo gwo ng'ajjako 10,000 ng'agula obugaati buna obw'ebitano obutono kakati bwagula obugaati buna obutano nga ajja akunnuma mu kkubo aba asigaza mmeka 8 akakubye mu mpale kakati bakulaba ng'atuuka kakalata bannaye wantumya emigaati nebiri naye nze nkoze kyamaanyi nnyo nkuleeteddeyo emigaati ena kituufu mu nnamba giba mingi naye mu value tegifaanagana kakati baneiba ab'ekikono bakulaba oli mukayana ne Daphne awe lwaki kati ataleeterwa mugaati ng'agamba naye bannange omusajja oyo mubi Saamu mubi omwana alametetemiga ekimwogeza ekyo aleeseena ekimwogeza ekyo lwa nsonga teyategedde nti wamuwadde ssente zo yalowooza yakutekuzize kati ffe ekitwalwa n'ab'NRM bano tumanyi ssente mmeka ze tukwasa President Museveni ne Parliament y'eggwanga okukolera eggwanga ne zaatuddiza atuddiza 2,000 akalana n'akakuba mu nakasigaza webanye ddala mwami mbasaba Bannayuganda mwami Kaira tandikira Bannayuganda bandekere abo bonna babadde bayomba